criticizing what we have done. Before me organizing him, by the way, you have to thank me. If I did organize him, you wouldn't have such a debate now. Talking about but him. You Mako, the Parame Master, because you were in your own business. You Mako, if you had made profit yesterday, you would have not been here complaining. You see? But since you had made those, that's why you were here complaining. But you lost. Guys, you were never helping the business. Guys, yes, Mr. Bajjo, it is entirely English today. Regardless of how good it is or poor it is. It is. I know you and Mako, you are good friends. And both of you are bad-hearted and bad-minded. So you combined your envy. The degree and level of enviness. What is enviness? Together to come and be enviness. But mupe ku Luganda nsomesa abantu Kayz nyama nsomesa abantu mu Luganda. You are killing my talent in English. No, your talent has my talent. You are a professor. A senior citizen. Naza bwachi Kayz nsonywa bina binakola. Njogera ko mu Luganda. Kale netonze. Wetonde. Kusomesa ambo ya makeyo. Wetonde. Mukama wange Kayz wekitibwa nsonywa. Wetwa tugenda mu Luganda tovuma. Towemula. Uliriza. Towemula toyogera ebitakwatagana. Wetwa tugenda mu Luganda yogera ebyabaddewo ku show ne Nobati byayogedde leero. Tovuma omuntu ategwe sogedde. Uliriza tovuma omuntu gwe sogeddeko toyogera ku gwe sigambye. Tochidangamu kaba gwe nzija kubira hivyo kumanyoko lingembwa. Mbali mwingine kugane Mako mumanyi. Tochidangamu gwe. Tochidangamu. Tontankula Kayz. Nobati yani. Ngabandikide mukuyomba project yakafuko. Owanga promoting a project yakafuko Nobati kafuko ya mwe bigambo byafuma abantu. Mbadde producer wa Nobati. Yamba Nobati nawo oli project yakafuko. Aba naye tuwe boss wange kitibwa. Nedda. Boss wange oli mukomba bakadde. Afuna yali boss woto wekoza. Don't mind. Ana yakwegomba sawa na kwegattako. Sawa na kwegattako joli akwegwa ndakola baba serebu. Amaito yego bona. Kati Mako kanyonyore. Kati bahanga tuvuze mulumi lwentegeera. Towemula ko sebo. Towemula. Ati zempe muli. Kayz tomanyira kalaivuko ndi musajja mugatu towemula. Esiwemula ko. Oyaga kusiga kifaananyi bantu bali kuno ndi mpemula. Boyogera byekisunga tudda mu Luzungu. Tuddaga mukumanyira. Tonza mu Luzungu ndakogera bya magezi. Sabo bakama banga abekitiibwa. Wanji. Ab'emitima ebibi Mako ne Kafuko. Nakoze show ya Kireva je. Tokwata ku bintu ebyo omukazi shuka mami akuyita mugamba alindemu. Abasijja abeewanise emikono we baba malaya. Owulya Kayz. Kayz mpuliriza ntunuliranga akunyonyola njagala oyige. Nina benzijjako besaagala babeere ku live. Tofaayo. Baleke babeereko Kayz. Kayz. Wanji? Tojjangako omuntu ku live. Omuntu alina eddembe okugera kyayagala ku mutima. Oli mu America ensayina democracy sinsi nti Museveni agifugira mu kikonde nga Uganda. Olaba nsinjugera byo tusobola kwogera nga ndimuga. Sogera politics. Oli wa NRM. Twogera ku show. Museveni agakusanga mwenda ne wakutwala. Kankubuuze Museveni agakusanga yakuwanganguse. Ojumane wawangankala kwa Museveni enfuga yembi oli mu komba suga mami bugundi buli kiro. Kakati Mako mbadde nkugamba. Mako. Nkuwulira Bajjo. Nkuwulira Mr. Bajjo. Mbadde ekyankoza show ya Kireva je. Saagikola kufuna sente taata wange Mako. Gwe nayamba nempe ebizigo. Nakusanga oyina embalabe. Oli muddugavu nga kapere. Noweeyerusa. Katofaanani kanga omuntu. Ne bagamba kabaka oyolera ke kakuluma enteega. Nakola show ya Kireva je nga njikola out of love. Oba nafunye abantu erugogo. Oba emukono binsaze. Oba sigenda funa Ntebe ndi mu mativu. Ngaze nanyini sente.
Ompulira Mako. Oba jjajja manja, oba ekifo kimmanja. Ate lwaki mukola live? Kayz kati nzize mulumi lwentegeera. Tebikwatako Mako, Mako okoze bulungi nojja. Tebikwatako kuba losi zange bwe ngendanga mu kkomera, tonnambulanga, tonzijangayo mu kkomera, tonnyambanga kintu kyonna. Ekisinga okunuma Kayz okimanyi nti bafeeriya atasobola kulamba wadde ensiriŋŋanyi. Yajja ku live naawe amagezi. Abo bakubi ba pulaani, omukubi wa pulaani agamba Kayz wandibadde togenda mu Amerika kufumbirwa mukadde. Tolangira nakuyamba ng'oli luzira. Tolangira Bajjo nakuyamba ng'oli luzira jjukira we baakusiba. Tolina kye wanyamba Mako wabbanga ssente mu linnya lyange. Wajjange luzira nga bakuweereza ssente nga weefuula nti onnwanirira oli mubbi. Teyajjanga ne mukyalawo. Yajjanga ne mukyalawo nga babbye ssente ku online nti bajja kunnyamba. Mako mubbi ng'omuntu. Kyokkola we yeesimbawo ku bakansala. Abalozi bamulema nagenda ku NBS nemugoba nakola YouTube nepona kalingiriza bivulu bya banne. Let's go back to English if you can't sustain in Uganda. Bajjo Teresa asoka Teresa mpewa by myself no gatuganda mu Uganda. Mako YouTube Mako sonyiwa. Bajjo Teresa mpewa negoba. Teresa mpewa negoba. I resigned by myself. Sagalo yogere kalebule. Bwebagoba banno Mako wategera nti goddako kuba tolina skills fitting mu next media. Bajjo ekisoko alina omutima omubi. Bajjo please wana nasandula Kayz oli dictator. Kayz nze ndi muganda ndi kitaawo lwatuyagala njogereko. Bajjo yogera ebintu ebiri serious leka kwogera bintu bya kisiru. Kayz Bajjo please listen to me. Mpulirizaako tuli mu kwogera kivulu kyo ekyabadde wejjo tewali kugenda mu bintu mbadde nsaba era be mukosezza batusonyiwe naye toyogera bintu bitakwatagana. Sina gwe nkozezza nze gwe nkozezza tansonyiwa kuba njogera mazima oli musiru lwaki sigambye ggwe tukwali wala na sandula ono yali wala na sandula Mako namusabako mu lukubo muri futi nga beevuma kalwaki ogompakanya okwogera amazima lwaki siwayiriza Bajjo akomyewo. Bajjo bwe tunaayogera ebyamazima wano. Bajjo bwe tunaayogera wano tojja kukyagala. Newe Kayz wajonzijajjako Kayz nnyo kati ate saagala njaga tudde ku kivulu saagala tudde mu kwogera nonsense okitegedde. Kayz bya kisiru. Because we naagala okwogera ate ebyekisiru. Tatumanyiira oli mu America naye oti oli ngali mu Uganda. Lwaki bwe bikyojjolo nkwata Bajjo nze nakuzibwa. Bajjo nakuzibwa. Entamu waliwo weefuge. Tereza omumwago saagala obeere ng'oyogera bya kisiru. Lwaki ozijjako gwe Kayz lwaki oyagala bakuba babogera mazima. Ndi mukomera olowooza ndi luziramu tozikiriza kwogera binjina kwogera. Kasinika ebinyo bwekakota mu live bwekabijjako bwekabimutinga lwaki gwoba okuba abantu bagamba biwude lwaki ze bamba bagamba mazima temukkiriza. Sina live sibagala ne kwa live abatebanga. Nakugambye dde otamidde. Bajjo obuzibu bwe bw'otamiira otama. Kayz Mako ntamidde gokyogedde Mako kivudde mukama wako anaatera okukaaba nga ngabira gwe zike gwe nayamba nenzige mbalabe mu face. Tuli mu kwogera ku kivulu kya jjo. Bajjo oli depressed. Ku kivulu kyange kiri bwe kiti Kayz mbadde nkusaba temunfaako bansiba. Speaking out of alcohol influence. Tugende mpola Kayz mpuliriza. Lwaki Mako bayogera byekisito mugamba kati ogamba kuze. Mako tukwende mpola. Lwaki Mako tomugambako. Mako mpola. Lwaki Mako bakola lwaki omutinga nze. Mako mujjeeko. Lwaki omutinga nze Kayz. Mako mujjeeko. Lwaki omutinga nze. Oli ka dictator. Bwendi nkuwulira. Tuwuliziganye. Badde nkugamba Mako. Let us behave diplomatically.
diplomatically. Kakati mbadde nkugamba Kayz. Ndimunanga ebintu by'ebivulu ekivulu kya kireva gye toweebaka toweekwata kupira omukazi anaatera okujja okugoba mu nnyumba tekivulu kya kireva gye saakikola nga nnoonya magoba nakikola mwe basirusiru nti omuntu asobola bya kivulu ebitakukwatako byesonyiwe olaba amagamaga yalekera suga mamisaawo n'amugoba ku live gy'aliko baby come we wanna sleep it's red don't talk to those speedy monkeys come baby kati olaba yeeralekera ina amagamaga come baby we wanna go sleep please ali mu buwambe Kayz muganda waffe oli muwambe netujja kununula ngenda kugamba Bobi Wine bwafuuka president ajja kununula akujja mu buwambe bw'olimu mu kubonaabona n'abakadde baby please don't overstep line you are speaking to chimpanzees baby please come nogana n'okomba musajja wattu si gwalinga lwasa ensi erabye nawe saakusaaga emmengo ku bitaala ng'olina byokola katugende ku nsonga wamayi ekivulu mbadde ngamba Mako mbadde nkugamba owulira Mako Kayz sirika nga njogera nja kukuba oluyi mu ssimu nti ekivulu kye nakoze nakikola out of love oba ndi mabanja oba mbonaabona oba kyansaze oba sifunye none of your business Kayz loso gisangawa mbulira ogenda kunsonda wadde postemu wampayo wadde bana leka nkubuze Kayz kireva nga sinamukola lugogo wandibadde n'emboozi gyonyumyako kati kitegeeza nakoze ekintu ekyamaanyi buli omu kyayogerako kitegeeza Bajjo n'Abitex they are class above ate Kayz mwegendezanga nnyo ekintu ekiri emabega wa Bajjo n'Abitex mu Uganda omuntu gwamanya alina skills bamuyita Abitex amuddako ye Bajjo Kayz teri kalango kajja ku NBS bakwanikati nga sinze nkawandiise teri stage performance yonna nga si ya Bajjo mukama yannyambye ne promoting omuyimbi wange bamutwala London bamutwala Dubai ngenda mukolera ennyimba mukama agenda muyamba afuneyo akamotoka tata wafuneyo ka boda mu ngeri yonna nesikolera ku pressure yamwe abawumba tuutu kubanga abantu bensinga okulaba online wano muli bamasiikini mwagala biwedde waliwo akayimbi nalabe kayanga mulo bapulemana temubba simanyi temubba nokalaba kakola akavulu mukafunda kezzana kakalimu okufunamu abantu 5 kazimbye omutoka kasanzikire bajja afunye abantu 6 kwakaize nkubulira amazima nga sirimba kati let me reveal the secret about Clever concert ompulira express zabadde waggulu kati njogera amazima olina Bible njikwate ku live tewali bizibu genda maaso bwe mani nina omuzadde omwe yasigala ku nsi maama nandirayida abaana naye abaana asobola okuzaala abalala kati njogera amazima bwe mba nnimba mukama ate omuzadde wange gwe nina omu ku nsi Clever gye yafuna abantu 7 kati tuli mu kwogera byamagezi si bya Mako byagala kukola ki Mako mu muting ku bantu 7 that's 70 million si bwe kiri Mako si bwe kiri Kayz si bwe kiri venue ya sente mekoloza bwe kiri 70 million ya meka venue ya ate sound ya meka sound jeje mukwano gwa like ya mukwadde kwa 3 akaziba sente meka zo milioni 7 mbana fisiza anti kachitwa gamiti wako zeros kituufu neka kati atenze ku Clever gye wafuna 70 million soko sirika nkutero bikakirimu Kayz kasakalo teka obusiru tojabuliza wuliriza tize mukama wabanyamire na Clever gye nafuna abantu 7 wadenga sasude sound na venue mbanko za achievement Clever gye kimusajja wattu amaze emyaka 15 nga akuba buloka natuza abantu abo nga bakamiliyoni bafuna bakodde emyaka gyonna gotante ba achievement mu bulamu tukenembo tabiri mu kuchamuka tabiri mu kujerega tabiri mu kukola kitala tebachi mu bulamu Kayz ainaye kankubuze ekibudo watadde mu sente amazima gali nti seze radde munyizo butazijjamu nindi happy tomuyimbi wange wa amaanyi kati gwe nkubulira amazima Kayz ku live ne jukira bw'oyingira kakati kankubuze Kayz babanga dalo lisobo osobola okuteeka sente zo mu Clever gye nga tukyokola tokyagala nyakatubiri chokamba abayimbi bali bambuze besobola okuteeka mu sente ezo oba nakikola out of love ekitegeza tewafunye tugende kati nsaka tukyamuke
Saakikola kufuna nakikola kufuna ekyogo kyoyogerako Kayz ebivulu bimeka ebinsaze nga nsuubira okufuna naye olwo Clever gye mu nnaku gwe nasitudde Mukama nannyamba nayita kunze n'amusitula mpuliriza bulungi ekugamba kati omanyi lwaki Clever gye namufunyeemu nnyo twakola ejjinja ekivulu nawe nekitusanga tutaddemu milioni 2.5 naye Clever gye bwe taddemu milioni 172 saafunye naye ate Mukama yasitudde talenti kati ate greatest achievement onaaba okola loosi ku Clever gye saakoze loosi omanyi lwaki Mukama yasitudde Clever gye kankulira ekyama kino tokyogulanga SB5 agambye nti lwaki towagenze mukono ng'ate leero ali mukono SB5 atteekaawo kakati tebinkwatako kuba so zange waba ali mukono ayimbe mpuliza Kayz kati kati nvudde mu byokusaaga kati olina ekyama ky'obadde oŋŋamba abantu bonna beefuulira Clever gye Clever gye nenteekayo vidiyo wano nga yeegayira abantu omukola challenge ezo oyinza okukaaba amaziga yeegayira bannabyabufuzi ne bamuyiwa agakatonda bwe mba nnimba maama wange afe kati bayirawo ndetedde okwogera amazima nga mbadde saagala googera kati bw'oba ombuuza tombuuza byakusaaga kati ogera bya humanity byaddala kati tetulimu byakabampaane tetulimu bya kutuwaana kubanga abantu bano balaba bakujubisa tebalina makulu tolayinza kuyamba Kayz ng'ofunye ekizibu abantu bonna beefulira Clever gye okimanyi bwa tokimanyi mpulira bibyo Kayz ngenda kukoleza video mu inbox Clever gye nga alaajanira bannabyabufuzi ne bagaana omuyamba naye nkaaba amaziga waliwo omuyimbi ow'amanyi gwe sijja kwogera linnya mujja gamba muwalana omu gwe mulowooza nti yayamba Clever gye yamugamba sazaamu concert egenda kusala oswaza erinnya lyange ne ngamba Clever gye abantu bonna basobola okulekawo ku nsi Yesu tasobola kukola ki kolekawo omuyimbi oyo yalinyisa bwe mba nnimba Mukama maama wange afe katuve mu byokusaaga kati Kayz katogereko interview y'ekintu ekikulu kubanga edda Mako yakola ki yanyiiza Clever gye yalinyako bodaboda namuweereza 5,000 nejo yalinye bodaboda bwana mwasendeza special n'agamba papa saagala kwefuula kyesirinze omanyi Clever gye ali liyo nagazi njagala kulinya bodaboda nga nzirayo saagala kufeekinga bulamu Mukama bw'anaaleeta emirimu papa n'onfunira emmotoka n'owa tata wange bodaboda ngenda kubeera mu liyo life kuba namuwa 5,000 nemugamba bw'oba ojja kushejera 5,000 gikole ki gikuyambe nangamba papa njagala kulinya bodaboda nakubeera muri yo life yange kati byenkubuulira munnanga abayimbi bonna beefulira Clever gye so y'omwana tebagiteekamu maanyi Clever gye yakaaba njagala kubuuza kituufu Alienskin teyawagidde teyatadde mumaanyi mu kupushinga Clever gye saagala kwogera ku Alienskin kubanga yo product yange nze nagizimba naye amazima gali nti bonna bamwefuula abantu bagamba mulwana Alienskin kati olwokuba yaba mu myaka koola Kayz nze ndayiraga Katonda mugula abaana bange okufa ompulira sisobola kwogera ku Alienskin kibi kubanga sobola kumenyaamenya product gye nazimba oda ayina ebikyamu ebyo byamanyi mu mutima byeyakola mu show ya Clever gye naye kiba kyabusirwa ate okujja ku live omulabisa bikyamu kyate byeyakola sisobola nti byogera nkugambye ate n'ayimba n'okuyimba ku live ate gonsimansima ayina ebikyamu ebyo byakola ki byeyakola mwali mutimbi Alienskin oba Clever gye ate mpuliza ate gontwala walala sagala tobe wakiwogomba nzikakkanye nga tuli mu programu ya kintu kikulu ndi muntu mukulu nataddeyo bulamu bwa maama wange ayina ebikyamu ebyo yakola ki ne sijja kubyogera ate siri byogera ate oli kimpuliramu ate ze sirina gwe ntya bano abantu bo sibatya okimanyi nga nakabikuse tokimanyi nkumanyi bulungi tokimanyi nga kabikuse sirina gwe nkola nkimanyi nekinumanyi okulanga abantu bakuba Alienskin kuba product eyo yammenya nnyo ate mwagala nnyo ku mutima yakumenya wamugjawa siteetagisa kubanga gyeko gye namugja naye Kayz kiringa kulabanga gwoli eyo okomba amatako g'abakadde ate towembula ti omukazi omukomba bintu byabakulu tuli mu byakikulu nsonyiwa anti amazima gayitira Alienskin mwasanze tokuta sigambyeko tinamutandika
nateekako ettafaali mu kubeerawo kwe sigambye nsinze simanyi na gye yava naye manyi ti ku bintu ebyamufuula ebyakabi bwe mbyogera wano ogenda kulanga ni mulinamu ettafaali ate ddene concert gye mwakola azisobola kwewaana si concert kuyinza okubanga okumukuba empina kirinamu omukono igwe kubanga nze sijja byogera wano nkugambye ndi Ssaalongo kakati bwe mbanga nakola product sagala kulaba nga aliye ne skin yagwa wabula nga nze omuntu omukulu ninamugulira outside the inbox oba outside your life twayogedemu naye n'ategeera era aliye ne skin abamuwalana mumuveeko yategedde obuzibu bwe era agenda kukyusa empisa buli gwabadde anyiiza musonyiwe takyaddamu okuleba byakola ki kwana okusazaamu enkwacyo ku lunaku lwa kirevajje kyabadde kibi ekyagera Kayz si buli saa tujja kubeeranga mu lugambo kati Kayz ekisinga otuluma nali ku TV emu ne ŋŋamba we don't embrace talents bwetaba tufunye omuntu ng'aliye ne skin tetumukuba kugwa owulira Kayz ekyupa ensazi kati aliye ne skin tulina kumukuba tulina mulekawo ompulira Kayz tumulekewo kati kisinika kyagannyo tumulekewo atuyamba okuinspiringa abavubuka abalala naye nga woba olaba nga bapromota we mwemanyi alien skin mwagala mugattako oba mwagala musoloozaamu busuubuzi kati Kayz kanjogera amazima ko live kuno Abitex yali sikinga nawe alien skin obukadde 10 15 mu nnaku 4 nga tamanyi kigenda kuvaamu yalina okulaba poliisi yalina okubukinga Freedom City yalina okulanga yalina Kayz osobola okulisikinga n'owo omuntu obukadde 15 nga tamanyi kigenda kuvaamu naye yali hot cake avamu ya hot cake Kayz owanga omuntu ekitiibwa ompulira ateeka ssente gwe kenyina obwedde onsekera nnakoze loosi ku kirevajje ate gye mukoma okunseka gye nkoma okusanyuka kuba kirevajje sigenda mota ngendamu okwatako akola ennyimba Africa international artist kyekijja okuba ekirooto kyange Abitex waba yakwata obukadde 15 n'abo alien